Banaye twabide kuvenesa bale tuli mukunoonya mwana yamulabako yenna banaye tutegezeeko yamula lwa mukaaga twegatteko banaye tunoonya omwana omwana abeeraawo yali ali wano wabweru omusajja omu yali ayambadde bbulaaka ng'ali mu mazzi muno yali anaaba mu maaso omulala ayambadde omujoozi gwa redi ng'ali wano waggulu tabaayita omwana abeeraawo n'amugamba mama wo gy'ali mu nnyumba nti mama wange gy'ali n'amugamba nti janguwo nankuwadde bamugamba nti jangu noona amatooke ga mama we nankuwadde omwana n'agaana omusajja omu n'asigala mu luzzi muno yali anaaba amaaso era yambala omujoozi n'atambula ngadde eri ewaffe waka we tubeera n'amala n'akomawo n'asanga munne wano nti omwana yaŋŋambye ye weeyako mu balaba nga wali wano ku luzzi kuba oluzzi tuli kumpi nnyo ate ekkubo liyita mu maka gange gennyini kati kyesimanyi nti oba bwe baava wano bwe baatuuka wali owange gwe baalimba kuba nabuuzizzaako nga mukuno kikulu twongere okunoonya omwana wa muno sikamala poli Honorable, a good day. ensiko tusamba ensiko ate banaye nsaba n'abantu bennyini betwekengera bamanyi nti mumwekengera nayo tutuukeyo mubasamize kyemanyi nekuno okuliko abasamize ku kitundu nabo tubatuukemu buli wamu tutuukewo tulina omunoonya mpaka okuva ku lwomukaaga omwana lwe yabula tunoonyeza omwana naye omwana abuze kuba tutambudde okiro kyakwesako olwo lwomukaaga twanoonya omwana abuze kuba yaliko ne muwala wange n'agamba muwala wange mpaako ku ngatto n'amugamba peshe mpa ku ngatto peshe n'amuwa engatto kati peshe bwe yamuwa engatto peshe n'adda ewaka tetwamanya oli oba yali alagawa naye okuva ku lwomukaaga tunoonya omwana mpaka kati tetunnamufuna tugezezzaako buli wamu tuyisiza ku bizindaalo ku poliisi yonna tugenzeeyo naye omwana tetunnamulaba mwana muto myaka 12 tuli mu kunoonyaako tulabe naye ennaku zigenderedde tuli mu bweraliikirivu tumanyi naffe kiddako lwa mukaaga wanze namuyitako nali ngenda ku vidi ku ssomero ne muyitako awo kusawa nga 11 zaali 10 nga nyambuka ku ssomero kugenda ku vidi y'abaana ne muyitako nga mulaba awo ngayimiridde naye we nakoma omulaba nagenda okuddamu owulya nti yabuze paka nakati kono buli muntu ne mujjeeni kansala nze wanneeyani Era gwe. yitawo mpola mpola noobuuka tokolinnyaawo tojja mujje tuwenjeko wano tulabe abaaya abakulembedde bale mujje tunoonyeko muno kati toyinza kumanya onoobuukawo wano wafoto kono buli muntu ne mujjeeni kansala nze wanneeyani Era gwe. yitawo mpola mpola noobuuka tokolinnyaawo tojja
mujje tuwendyeko wano tulabe. Abaaya abakulembedde. Bana mujje tunoonyeeko muno. Kati toyinza kumanya. Onobuukawo. Bano bafoto. Njolo pambini mbadde mukuweereza. Mbadde nsasula oli wakakopo. Omanyi nga nze mbadde muvudde. Mujje tukebeko. Paka omuntu obugayire n'amapeesha. Yangu okomeza. Era nga ensangi zino tubale tuwulira nga okusinziira amawulire ag'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo nga abaana bwe bawambibwa tebakomawo bazadde baabwe abamu bagenda okubazuula nga battibwa basuulibwa eyo kwegamba nga ebibonebonyo bingi nnyo ebitibwa ku baana babuze. N'olwekyo naffe tuli mu bweraliikirivu wano nga tugamba tetumanyi kiki kituuse ku waffe wano, naye tujja kusaba era n'oyo yenna ayinza okuba ng'ali eyo nga yakuumye omwana ono bambi omwana mute oba muleete ku poliisi wano ebulenga, muleete ku erosi, omwana akomewo mu maka g'abazadde baabwe. Koziko n'ekirala kye tubadde tulaba ku kitundu kino ku lunaku olw'omukaaga lwennyini tulina cases nga 5 ku poliisi ez'abaana abaabula mu kitundu kyaffe kino ekyabulenga. Kati tulaba nga obweraliikirivu bungi nnyo bwe tulimu. Omu yabula ku Sande oyo yasobola okukomezebwa akawungeezi bamusobola omuzuula, naye kati waffe yabula lwa mukaaga. Obweraliikirivu bwe tulimu asebole bannyo. Amannya mpitibwa Bulega Jonathan nga ndi muweereza wano okumpi bagiyita Miracle Healing Center International kanisa gyempeerezaako, era nga ndi neighbor w'omukyalo ono eyabuliddwako omwana ayitibwa Kitiibwa Venisha. Tuli mu bweraliikirivu bungi nnyo ku lw'omwana ono kubanga ziri kati munaku 4 okuva olunaku lwe yabula olw'omukaaga. Twatandikira buli kiro ekyo okunoonyereza ku omwana wa gye tusobola okumujja, naye ne tulaba nga tetusobodde kumulaba. Okusinziira nti emyaka gy'aliko gya muntu ategeera, twagamba nti oba wanaaba alina gy'asuzeeko akaga mikwano gye nti oba oli awo anaakomawo enkeera ku makya, naye twesanze ng'ennaku zituyitiriddeko obungi, tutambuza emizindaalo, tukubye posters nga tetunafuna kubeerwa, tetunalaba mwana wa waali. Era twebaza nnyo ababukedde okujja mu kifo kino, tukkiriza nga omulanga guno era amawulire gano nga gatambula n'ensi yonna tugenda funa okubeerwa. Kyetuba tusaba Kitiibwa Venisha, oba ng'oli eyo olinayo weekuumiddeko mu kutya, bambi komawo ewaka, bazadde bo bali mu bweraliikirivu bungi nnyo. Yamba maama wo, yamba taata wo basobole okubeera nga emitima gyabwe gidda bujja. Tugenda kusamba ensiko buli wamu, buli maka tugenda gakonkona okulaba nti tuzuula omwana waffe. Tetugenda kukikkiriza, naddala nsigenda kukikkiriza mu kitundu kyange. Sigale ndi Sega Robert, kansala Bulenga ate ssentebe w'ekyalo kinaddako. Ebintu bino tubadde tubiwulira mu bitundu eby'enjawulo nga abaana babula, abazadde ne babasaba ssente, abazadde ne bawayo akasente ke balina katono ne bamaliza nga abaana babakoze eki n'okubatta babasse. Tusaba owaffe bambi temutuusako kintu ekyo. Musaasire omuzadde, musaasire maama we, bambi omwana mukomyewo. Omwana talina buzibu, omwana muto akyasoma, akomewo mu bazadde be, kubanga abazadde bambi bali mu bweraliikirivu bw'amaanyi. Ate era nkubiriza abaana bannaaye, ensi eno yakyuka, ensi nzibu, omuntu yakyuka, omuntu kati tutya wa muntu munnaffe okusinga n'ensolo. Bannaye temwemanyiiza omuntu nga tomumanyi tomulabangako, ne bwagamba nti jangu kuwe switi, kubanga babawa ebyokulya, mulya munywa,
oli bagala jankuwe olukumi jankuwe tokkiriza abaana mbakubiriza kino kibe kyakuyigirako temukiriza muntu yenna babuzaabuza nti jankugereko wano jangu okole ki abafere bangi nnyo ababbi b'abaana bangi nnyo wano gwentya erinnya Segawa Robert Honorable Councillor nkiikirira abantu bebulenga ene bulaga mu Myoka Kisero 3 naku njereere mu kitundu kyange kino ekyabulenga twabuliddwako omwana olunaku olw'omukaaga ku ssaawa nga 2 ez'ekiro mwana muto myaka 12 awo mwana muwala okuva ku lw'omukaaga mpaka kati tetunnamulaba nze nabadde mpita ayita ku mikutu gya WhatsApp n'ensanga ekifaananyi nga balanga kwe kujja ntukeko mu maka gano omwana wazaalibwa naye nkubiriza bannaye ekifaananyi kino nga bwe mukiraba ye mwana yatubuzeeko yenna yamulabako tusaba yenna yamulabako bambi muleete ebulenga ku poliisi omwana adde mu bazadde be kubanga nga bwe mulaba maama we ali mu nnaku ya kitalo tali ati yeebaka olw'omwana we ate nga ne taata we yamuvaako nga omwana akyali muto maama n'afuba okutuusa wamutuusizzaawo ono omusajja oli gwe baagamba kalimbi bw'aba yakalemwa ayinza okuba ye yajja n'alimba oba akaana bakagamba mujangu geno n'emmere ya maama we nakuwa bwe bagamba kali ne kamugamba nedda sina gyeta ngamba bwe yalemwa oli tuli mu bweraliikirivu olw'ensonga nti twawulirako bino ebibadde empigi ku lw'e Masaka omwami yasaddaakanga ki abantu kati naffe mu kitundu kyaffe tuli mu bweraliikirivu tumanyi naffe omwana waffe naye ayinza okuba ali mwolwo olugendo lw'ebyo ebintu by'oyo omusajja naye tusaba gavumenti omuzira kisa yenna baminisita bonna tetwogeddaani naye batuyambe batukwasaganyizeeko tusobole okufuna obwenkanya tufune omwana waffe n'omwana oyo atukwatako kuba nze nasemba okwogera n'omwana kwolwo baali bava ku luzzi ku lw'omukaaga obudde obw'olweggulo omwana nali ntudde ku lubalaza we wange ng'agudde ekigo ng'agudde ekidomola ne mubuuza Venisha ate obadde ki bakimuyita ewantu eyo nga wali wabisi ng'agudde ekigo ava ku luzzi kwe kusembayo okumulaba kwange essaawa zaali 12 bwambuka mu ssaawa emu tengenda okuddamu okuwulira nti akoze eki nti tebamulaba nga bano bajja bamunoonya bano banne bamubuuza tebamukola ki tebamulaba kati nze ateekera nengenda okukola ngenda okukola okukomawo nga bano baŋŋamba nti omwana yakoze eki yabuze kati okuva olwo era jjo okuva jjo tunoonya mwana nakati tetunnakola ki tetunnamulaba kwegamba tuli awo mu mbeera etakola ki tetumanyi oba omwana waffe musaddaake oba bamututte oba bamukoze eki omuzira kisa yenna amulabyeko atuyambe omwana asobole okudda maama we ali mu bulumi kuume waka nzija kitaawe yafa yamuleka alina emyaka 6 kitaawe yafa yamuleka alina emyaka 6 simanyi mwana wange gye yabulidde kuba nze maama nze taata yamuleka kyali muto kuba myaka 6 nze ntoba naye simanyi mwana wange gye yalaze yenna amulabyeko zaabwe ng'agenda ababuuza nga bonna bagamba omwana tumumanyi naye n'abagamba nti ani eyamulabyeko nga bonna bagamba bakoma mulaba lwa 6 tetunaddamu kumulaba n'essaawa ya leero simanyi omwana wange oba bamututtewa nange simanyi kuba nnoonyeza paka we nemereddwa n'ensalawo nzitukireko mu bamawulire yenna amulabyeko anyambe kuba simanyi mwana wange gye yalaga omwana namuleka bagenze ku ssomero ne bakomawo bulungi kuba bonna bantu babalaba nga bakomawo
naye omwana gwesayamba naye kati oba omwana yatidde nti maama agenda kunkuba namuleka agenze ku ssomero. Simanyi mwana wange gye yalaga, simanyi oba abo be baŋŋambye be bamulimba ne bamutwala, simanyi. Namulabyeko nsaba ku buyambi bwammwe, simanyi mwana wange gye yalaga. Nsaba ku buyambi bwammwe munyambe. Kuba omwana wange addakyali muto, myaka 12 yagiweza mu January. Simanyi wa gye bamututte. Nsaba ku buyambi bwammwe. Mwana oyo abeera wali eri. Wabeera wali wansi. Kati jjo we yavudde ku ssomero ndoza maama we n'amugamba nti omwana talabika. Najja n'asanga kaneeno wano. N'akagamba Venisha temunnamulaba. N'agamba waliwo abavubuka babadde babiri ng'omu ali mu mujozi gwa red gwa Arsenal. Ng'omulala ayambadde bbulaaka naye ng'ataddeko enkoofiira, bonna bataddeko enkoofiira. Kye bava bamugamba mu mwana gwe maama wo gy'ali mu nnyumba nti ye gy'ali. Nti gyantugenda onona amatooke ga maama wo. Kyava mubuuza amatooke ga maama wange gali ludda wa? N'amugamba nti gali nankuwadde. Omwana n'agaana. Nti omuvubuka yali ayambadde omujozi gwa red n'atambula ngadde eno nga gye tubeera. Kati olw'omulambo n'akomawo n'asanga munne ku luzzi, kati akanawe kabaleka ne kayingira. Kati omwana we yaŋŋambye nenfuna ekirowoozo nti oba ye bwe baamulemwa ne bajja ne basanga wange kuba nali sinadda kuva ku mulimu, ntuuke ewaka zaali ssaawa 2. Nsanga emmere gye namugambye eri ku kyoto naye nga ye simulaba. Nendowooza ali ne banne nemubulwa. Kati omwana we yaŋŋambye nendowooza nti bwe baalemwa ye engeri owaffe gye wali nti wali ekkuba eriisa abava ku luzzi. Bwe baalemwa ye oba bwe basanga ono ne bagenda naye kuba okuva olwo tunoonyeza omwana abuze. Tunoonyeza buli wamu omwana abuze. Tutimbye ku bifaananyi omwana abuze. Natuuse n'ogenda ku ssomero ne basimbisa paleedi kuba abadde asomera ku St. Maria Goretti Sumbwe. Abaana ne ngasoma mu P5. Abaana ne babayita ne babasimbisa ne paleedi. Atulese wali ku dduuka nga tulina bye tugula nakkirira ewaka. Mbadde njagala mpe engatto zange. Kati awo kwe kuvaayo mu ffumbiro ne ntandika omubuuzaako wano mu banneiba. Wano okumpi n'ewaffe waliwo okwanjula. Tugendawo kukwanjula. Nensangawo waliwo omuvubuka bamuyita Katamba. Naŋŋamba bazeeko wano. Ne baŋŋamba baagala kulaba ku mugole naye omugole abadde mu nnyumba. Tebabazizaawo wadde eddakiika 10 ne baddayo ewaka. Sizzeemu kumulaba. Kuba tebakomyewo wano. Bwe twatandikira okunoonya omwana okuva ssaawa nga 3. Ne bukeera ku makya. Bwe twamunoonya ekiro kyonna n'atubula ne tugenda ku poliisi. Ne bukeera ku makya ne tumunoonya n'abula. Ne nkubira mukulu we abeera ewa kojja we. Ne bamunoonyako eyo ewa jjajja wange ekyebando nga ndowooza gye bayinza okuba oba gye yalaze. Nga taliiyo. Ne nkuba mu wasenga we waliwo abeere nateete. Nga ne wasenga we taliiyo. Nesaawa yakakati senga uli tuseera nkubira essimu nga mwana wamulabye nga mugamba nedda. Ne tunoonya buli wamu gy'abaana batambuzaako ekizindaalo tutimbye ku bifaananyi. Naye omwana abuze. Aliwo akaana akabeera wano ku luzzi. Kaŋŋambye waliwo abavubuka baali 2. Abaasooka ne bajjaawo ku luno oluzzi lwe tukimako. Namutebi Sharon. Ali mutuuze wawa? Ni mutuuze wa Bulenga. Nga nabulwako omwana wange. Ekiro ekikeesa olw'Essande ssaawa nga 2. Namulekawo ng'agenze ku ssomero ku Lwomukaaga. Yalinayo ebibuuzo ku Lwomukaaga. Ne bagenda ne munnoono okukola ebibuuzo. Ngenda okutuuka ewaka ssaawa 2. Ng'emmere gye namugambye okufumba kweri ku kyoto naye nga ye simulaba. Ne mpita banne baali mu nnyumba ne mbabuuza nti Venisha aliwa. Ne baŋŋamba nti abadde awo ne baana ba neighbour. Ne nnyingira mu kiyungu ne ntandika okufumba enva. Ngenda okulaba omwana wa neighbour gy'amuyita ng'amugamba Venisha mpe engatto zange. Kyenva nvaayo mu ffumbiro ne mugamba Venisha omunoonya naye mbadde mmanyi nti Venisha mwe muli naye kuba banno baŋŋambye nti mwe muli ne Venisha.
Precious waweze zengo enako nazirekerawo viera. Tetwamulabe munnaye tunoonyeza nakati tetunnamulaba. Era nange bwe ndowooza nti waliwo eyamutwala. Obanga mwemu yamulimbalimba n'amutwala simanyi. Tetunnamulaba tukyanoonya. Tutambuzako ku bifaananyi. Kati njagala tumuteekeko mawulire ga bukedde tulabe. Never know Uganda.